Abakwate kuliko Sam Isangala ow'emyaka 25 ne Steven Sozi ow'emyaka 39 nga bano bakumi ku ddwaliro lino. Emmanuel Magogo agambibwa okuba nti yagula eddagala eriba libbiddwa kussa n'abasawo babiri abali ku ddala lya Nansi okuli Rosette Nakitto ne Annette Namulondo. Ku CPS Kayonga bano gye tubasanze. Steven Sozi omukuumi alumiriza munne Sam Isangala okubanga amanyi amayitire g'eddagala eribuzibwawo. Saawa nyeeza ekiro naye ndi ku geeti awo najja n'ekikopo kya caayi n'angamba mwana nti kanywereko caayi munda munene konzo ogenda sadi kitingana wano ko PD saawa zagasibiranganya eddakiika aneereza ekiro ko olenyini olwokubiri dispensa n'atuuka nemugulira geeti n'ayingira n'emmotoka abanyira kyavandaba n'angamba ngandanga obutala wali owakawa ko PD. Kyokka mbwe aba atuukayo ono yamwesooka era n'amulekayo nga mu kiseera kinateebereza nti weyabbira eddagala newankubadde nga naguno gwaka tayinza kuteebereza ngeri gye yalijjayo anti sitowa yaalyo teyamenyebwako. Era dokita yatuukawo nga dispensing simenye kufulukweri ngeri kiriya bulungi nnyo ngeri locked kati simanyi omwami oyo yayisa ddagala yamanyi ne baadakulagana oba akolagana ne ba dispensa oba alina kisumuluzo oba alina ki. Ye Samuel Isangala alumirizibwa omusango tagweganye ng'ategeeza nga bw'alina bannansi bakolagana nabo nga bw'amala okutunda olwo ne bagabana ssente ezivaamu. Olusisite eyandagira wali ekisumuluzo netulijjayo neŋŋenda nensugulawo bwe najjayo ne tufuna ebokisi nnya bwe twafuna ebokisi nnya nentereka mu kyosi ngenda zasimye zampaako oba mpayo 5 bw'atyo. N'abagula eddagala lino batubulidde engeri gye baalifunamu. Yajja nali ndi awo najja bw'ajja n'aŋŋamba ndimu jamujamu naye nimebyentundu ebyamaguzi oba n'akasente kolaki mpaako olina ki n'aŋŋamba namugo esiti Kotem nampaako zali dozi 10. Babasaba balumirizibwa beganya ebibateekebwako nti kuno kubasibako matugambuze kubaliisa ngo. Naye nze bwe mulaba sina kiriniki sina wentunda ddagala era nze byeddagala sibimanyi nze nange nkola mu ddagala bwe mba njagala olitoola nditwala buswazi. Nze wenkola ndi accessible okwejjirayo eddagala. Lwaki ngenda ku musirikale anguza eddagala? Bagamba nti n'omuvubuka abeesibako bo teboogera naye nti era tebalina kibagatta. Nze siyenze simutumaako bizibu n'essimu yange we neogireeta wano siyogerangako naye ku ssimu. Kusobola okugenda mu gicekinga muki mu kampuni. Si mukwano gwange soogera naye simukubira masimu ezo diiru zikolerezebwa ku ki ku masimu essimu zino. Batuuse n'okwekuusa ku Yesu Kristo nti bagenda kukomererwa bwereere. Olaba ne Yesu bamukomerera ng'omuntu amuwayiriza. Busobola okukeera ekyo olina agamba nti nno nabbye naawe naye oba wabbye naye. Balumiriza omuvubuka ono okuba omubbiru ku lwe ng'aludde ng'abba ebintu eby'enjawulo. Abba ali ku disoopu mu sitoowa ebisumuzo abifuna atya alina ebisumuzo by'omu sitoowa abba nga mu sitoowa main sitoowa n'abba ne mu dispensary. Mbu bazze nga balabula akulira eddwaliro lino oba in charge okukyusa kufuluza sitoowa z'eddagala kyokka nga teyeefiirayo. Bamulumiriza okuba emabega y'emivuyo gino. Kati ku luno olw'enkomerero mbu in charge yamupiininze n'agamba nfuniraayo abantu babiri obagamba aba b'oguza eddagala nja kusaasira. Omuduumizi wa poliisi e Kayunga Rosette Sikahwa atutegeeza nga abakwate bwe baguddwako emisango egy'enjawulo. Omu yaguddwako ogwa neglect of duty nga ya sikaari, omulala operating a drug shop illegally, n'omulala gali ku being in possession of government stores. Newankubadde gavumenti yayongeza abasawo omusaala oyinza okugamba nti beeyongera kusiiwuka mpisa. Nagamba nti nno nabbye naawe.